Mukuumaddamula ya Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza abantu ba Kabaka nti ekiseera eky'okwogera n'okukulembeza ebyobufuzi e Mengo kyaggwaawo kati ssaawa yakola. Tulina okuzimba Obwakabaka obwetengeredde mu byenfuna. Abantu abamu tebakiraba. Abantu abamu baagala tusoosowaze ebyobufuzi ebyokwogera bye nabagambye. Gy'obeera be bansinga n'okwogera ebyobufuzi abo ababyogera. Mmwe Abaganda mulina okukyawa ekintu ekyo. Emyaka gy'enkaaga gyalimu ettutumu n'etiri tegijja kuzza ttutumu lyaffe mu mulembe omutebi. Bwe bababuuza nti ani yagambye nti ye Katikkiro wa Buganda. Era bikakasiddwa mu bubaka bwa Muzzangoma bwe yatisse Omulangira Kiweewa Crispin Junju abutuuse ku bantu be. Tusiima emirimu emirungi tetuwulira temukola era tubakubiriza okugenda mu maaso okukola ennyo musobole okweyimirizaawo ate bwe muba mulina temukirisizaawo mukaweereze eka kayambeko mu byenkulaakulana y'ensi yaffe. Katikkiro era ategeezezza abantu ba Ssaabasajja nti Buganda amakanda geeyongera okusimba ebweru waayo ng'amasaza gano geetondawo ssaako n'okulonderayo abakiise ke kamu ku bubonero obulaga nti Namulondo eyongedde okunywera. Katikkiro agamba nti kino kye kiseera Buganda okukyusa ebyafaayo ewandiika essuula empya omuli ebyo ebiraga eggwanga gye liraga. Ekitiibwa kya Buganda kijja kulabikira mu bye tukola. Kagibe mirimu. Mulimu gw'ofunye gukole obutalekaamu kantu. Abantu ba Kabaka bano era babanjulidde enkola eriwo mu kukulaakulanya Buganda ng'ettaka eryakomezebwawo era nga Buganda yeetaaga abantu ab'okulikulaakulanya. Tugamba nti Buganda Land Board ekole ku nteekateeka mu byalo pulaasi omuntu afuna ekiwandiiko ekyogera ku kibanja waali. Era tubasabamu abali kulunga mulina ebibanja ebyo bakasente ebibanja ebifudde ebiwandiiko. Obutaawukanako ng'abalala n'abantu b'e Cape Town nabo bawaddeyo ettoffaali lyabwe era ng'olwaleero tubisizaamu engatto okwolekera ekibuga Johannesburg n'abayo nabo bakola oluwalo lwabwe. Ku lwa NTV, Zedin Lubowa Sava mu kibuga Cape Town.